kyali kibadde na kyakukyusa tteeka naye tetulina kyakola. Tewali nsonga lwaki executive director alondebwa president. Kyo tekirina wokibeesinga. Etteeka lyalibadde likyuka, tuyite mu competitive process, abantu basabe, baba interviewing wali openly, awangudde awangule. Ekyo kikyali kyuse. Naye n'ekiri mu tteeka olwaleero nti president appoints in consultation with the public service, section 17 I think. Section 17, executive director. There shall be an executive director who shall be the chief executive of the authority. The executive director shall be appointed by the president on the advice of the Public Service Commission. Normally tetumanya advice ene efaanana etya. Emirundi mingi Mwami Museveni jazza alonde executive director bano akozesa head hunting. Abadde akozesa head hunting. Anoonya bunoonya. Nagamba munoonyezeeyo omuntu ng'afaanana bw'ati, ng'ali bw'ati ne bw'ati. Kagamba ye yabawa ebisaanyizo ne batandika omunoonyeza. Ekyo kyabulabe ekya head hunting. Bannayuganda abali qualified bangi. Head hunting etuleetedde obuzibu. Sina executive director yekka naye n'abalala. Mu head hunting kambabuulire mwe baatuleetera dentist nga ye director wa public health. Omukuzi w'amannyo akola atya mu kasasiro? Abantu abasoma kasasiro, abasoma public health bangi, saagala kujereka mukuzi w'amannyo. Nabo bakola omulimu munene. Yes. Ne bw'obeera mukuzi w'amannyo, oli mukuzi w'amannyo, bw'obeera gynecologist. Naye abantu abasoma public health we bali bangi abakugu abasobola okutuyambako. N'otuleetera oyo dentist. Kati ebibijjira mu head hunting. Head hunting bwe buzibu. So n'olw'ensonga eyo, ku mulundi guno Mwami Museveni ekya head hunting akiveeko. Aleke public service erange ate ebbanga eriwera. Ne interviews zibeere public. Nyumirwa nnyo interviews zikolebwa e Kenya nga balonda oba chief justice, nga balonda associate chief justice, nga balonda abalamuzi ba judges. Abo mwe bajja bakoome n'abalala. Batuula wali. How I wish nti tufunayo public service nejja neetuula wano wennyini. Ne bagamba abaasaba bali bwe bati. Tugenda ba interviewingira ku Kcca. Ne muleeta kamera zino zonna. Ne bababuuza ebibuuzo. Namwe ne tubalabako. Naye ne batamukweka eri nga mugole, ne bamubika akakaaya, ne bamusaba okulula omulundi gumu. Tekikola. Kubanga alina obuyinza obulonda, olwedda aleeta ba RCC. Abo tebalinaako ba competingira. Aleeta ba minisita. N'abaleeta. Nze kambabuulire kino si kujereka. Okutuusa Kyofa Togabye nga bamuleese nga minisita, nali simanyi nti mu nsi bazaalayo n'omuntu gwe bayita Kyofa Togabye nti gyali, nali simanyi, simulimba. Ate nali namuwulirawa nti oba yali abaddeko mu public entity bweti, oba abaddeko eno bwati, yagwa bugwi. Kubanga mu nsi muno babeerayo abantu bangi b'otamanyi nti bazaalibwa gye bali. Kyofa Togabye nze nali siwulirangako nti waliyo omuntu gwe bayita Kabuye Kyofa Togabye, maama we yamuzaala n'amukuza, n'aweza emyaka gye bamuweerako ekifo. Ekyo nali simanyi. N'abalala bangi. Kakati abantu abafaanana bwe batyo baba babulabe. Abatonnya obutonyi bwe bati. Si kujerega. Abantu balina okurayizinga through ranks. Ffe tuzze saagala kwenyumyako bwenyumya, tuzze tubeerawo. Ne bakulaba nti obadde kino, obadde kiri, obadde looya, obadde ovudde eri n'ojja kuba MP, obadde ku kino, obadde DP National Legal Advice, obadde mu kino, obadde. Kakati w'otuukira okufuuka Loodimeeya ng'abantu bamanyi bagambye nti oyo tumutestinzeeko tumanyi kikyali, kikyasobola ne kyatasobola. Ani yali amanyi obusobozi obubunafu bwa Kyofa Togabye? Tuwali. Kakati tukooye embeera eya head hunting. Ey'okunoonya n'otuleetera buleetezi. Abantu bakole interview tubalabe.